Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Emyaka musanvu ababaka ba parliament speaker Anita Among ajasaba era jayagala mu kunoonya akaluko wa speaker ya parliament 12 bibimu ku ebyo kigamba ebisuubizo byali mu kusuubiza ababaka era bangi nnyo bazedda ku sayidye Uganda ng'eggwanga buli tuva mu kalulu ka bonna akitwala eggwanga emyaka 2 okurecoveringa okuva mu economy eyo kitegeeza nti buli tugenda mu kalulu economy yaffe edda emabega emyaka 2 kyokka tetuba tugimazeeko emyaka 2 ate emyaka emirala 3 ne tuba nga tetwetegekera akalu akaddako kitegeeza tuvuga tudda backwards. Olutalo wakati wa speaker Anita Among Norbert Mao yavudde n'agamba nti Among eri naye si mwana wa munju ono naye bamwadaptinga mwana yajja buzi omukulu n'amusembeza mu kumusembeza tasobola kubanga agoba abagenyi b'omukulu ezo nno ziba mpisa mbi ono n'ateekayo n'ekifaananyi ekiraga nti ye yabadde endorsed olunaku olwaleero ali mu kubanga ajaguza ajaganya ku mikutu gye ng'agamba nti ye speaker wa parliament addako olutalo lw'amaanyi nnyo luyingiddemu enjuyi ez'enjawulo okwekasukira ebiso mulimu n'abo abateeberezebwa okuba nti oboolyawo bo bajjeeyo dda n'ag'omu buto okusobola okuba nga basimba ekkuuli. Mwami Museveni bwe yabadde ekyankwanzi ku nsonga eno yagambye nti tujja gitunuulira lwa nsonga nti bangi nnyo balina qualities era n'agamba nti Norbert Mao y'omu ku abo abalina ebisaanyizo ebirina n'okusukkawo kw'ebyo ebyokukubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga Minister of Justice and Constitutional Affairs, sorry for that, Norbert Mao. Kakati omukutu BTN Media nja kusaba subscribing okusabe n'obwombeefu video eno ogintereko ekigalo lwa nsonga nti bingi nnyo byenkwitidde mu lutalo luno na biki byolina okubanga omanya ku bubaka ba parliament abagenda okwesimbawo. Norbert Mao alabika nga ye Museveni yamuwanzeeko eddusu because eno yabadde topic ennene nnyo wabula we baagituuseeko n'agamba nti ezo nsonga tujja zituunamu lwansonga nti bantu bangi abeetaddewo embeera nga balina ne qualities ezimalayo. Speaker Anita Among ongedde okumubuguma lwansonga nti waliwo n'ekifaananyi kye baagala okusiiga nti eno tulina justice mu kifo mu kibiina ne mu Uganda mulimu demokrasiya abantu tubawa ebbeetu ne bajja ono asobola okufugawo wamu n'adda wali ebbali mu byonna byonna nga kyebalaga nti omuntu gwe mwasanctioninga speaker Anita Among tetugenda muzza byonna byonna ebyo bagamba nti biri mabega eyo. Ababaka abamu batula bufuufufu baagala kuba nti oboolyawo bakomyawo Among bagamba nti alina ekiddako olwansonga nti ali mu kubanga asiikinga n'ebisanja n'emyaka gyabwe gyongereko okuva ku 5 paka ku 7. Abamu we twasinzidde ne tusaba bannaye singa musobola mwewe emyaka 10 olwansonga nti oboolyawo buli we tuba tugenda mu tuvuga ate tukola ki tudda mabega kakole mbwe bati ate nzijja tutandike emboozi egy'olunaku olwaleero. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Miranga akwaziirana biwoobe na maziga Alex Waiswa mufumbiro omwagalwa bwe wetwogera wamu abamugenda kulaba video eno ngondo bamaze okumuyiwako ettaka erisembayo. Mulaze mukyala w'okwagala nga mulwadde byayise mu famire mugiraze okwagala. Waiswa agoberera ebintu bino gyali emukubira amawulire gamutuukako abeebaza nnyo buli kyonna kimukoze era alina essuubi nti naye omunkomyo gyali ajja kuvaayo newankubadde bannaffe bakyamulebedde n'abadde mu kkooti ne bannamateeka bannaffe owekitiibwa Luganda n'abalala oluzungu ne tulwogera ne tulumalayo. State prosecutor nga tumaze okuwaayo abagenda okweyimirira Waiswa 2. Buli prosecutor n'agamba nti taata wa Waiswa ayina oluganda oluli close ennyo ku Waiswa yamuzaala tajja kusobola kuwaliriza Waiswa komawo mu kkooti nga kkooti emwetaaga. Bwe yamaze n'agamba nti bali mwezi Ronald Nsubuga ate ye talina luganda yadde Waiswa tajja kusobola kumuwaliriza kujja mu kkooti. Ne ŋŋamba ono amateeka ge nasoma ge yasoma kaakati kitaawe tomwagala mbu amwinako nnyo oluganda oli omukulembeze tomwagala mbu tamwinako oluganda ayagala ani tuleetaani naye oyo yenna yabadde lwekwaso nga tebaagala kutawaiswa mu buswavu. Yagala kwebaza omuko mukwatugambye nti aidi agirina n'abalala bajja kweyimirira Waiswa
tulina dde kwatwalayo mu kooti katusubire tebatugamba ekyo ate kaakati awo ti oyo muko talina nkolagana yadde abantu abo tebaswala naye tulina essuubi nti tujja tutuuka mu Uganda nga ffenna tusobola okweyagalira mu Uganda eyo nga oba tukkiriziganya na mukulembeze tetubeera musango kati omusango bati Edith Humula Mirembe Edith ono abadde musabi nnyo abadde mukkiriza nnyo mukyala wange oyo bamwanjudde tadde mwayimirire mulabe ku kyebeeyi kyange abatagala kuwasa wenkodde vidiyo eno nga abantu bali mu nteekateeka zifulumya mu lubiri rw'omugenzi bagutwale mu nnyumba ey'oluberera. Amawulire agavaayo si malungi nnyo, abantu bambi bakaaba, abaana bambi balaba nga ekiddako ate tewali, naye nga byebyo bye birisaidizeeyo obutambi buno. Mukama also is standing for speaker. That one we shall discuss at the right time. Because SEC had recommended that we maintain the two. Kakati okusinziira ku bifo bino SEC aba akakiiko ka NRM akawaggulu atubulyawo ne bammembers bonna bakkiriza abaka parliament okusingerera ne bagamba nti ffe tuli mabega wa Anita Anet Among. Era vidiyo nnyingi nnyo ekyankwanza eyo zibadde zirecommendinga Speaker Among ate kw'ossa n'omumyuka we ayitibwa Thomas Tayebwa. Kati omukulu okuva e Bukedeya Woman MP atubulyawo yandibanga olutalo n'omusajja owa Laropeke MP constituency ya Norbert Mao, Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Mu hierarchy Mao abasinga speaker, naye kyesimanyi speaker ate alaga top. Mao yesimbewo atusooke tuddeyo emabega. Ani yagamba Mao agende yesimbewo ku bw'MP? Awe tuba tutandikira. Olaye nti ensonga si nnyangu. Ani yagamba Norbert Mao agende yesimbewo ku bw'MP ajje mu parliament? Bw'oli mutegeere yamugamba. Bw'ojja otegeera nti ebintu si byangu. Things are not easy. Eyagamba Norbert Mao agende yesimbewo ku bw'MP ajje mu parliament. Ani? Who told him? Agende yewandiise ajjeyo n'empapula. Ojja genda okuzuula nga ekintu kinene n'okusinga bw'okiraba. Kati awo ne tuvaawo. Ani eyamuyise ekyankwanzi? Ani eyayise Norbert Mao ekyankwanzi nga baali bamugaanye? Because in the start Mao baali bamugaanye okgenda. Kati ani eyamuyise? Hey, ebintu si byangu bannange, buli omu asabire munne. Things are not easy. Anai. Mao n'ayambala ne uniform. Ate Mao okuva we yazi. Mao alina ebigambo yayogedde. Mao yavuddeyo n'agamba nti Anita Among mu NRM jukira yaliwo eno mu opposition. Ono yagendayo nga abaana abalala. Era Mao yakozesa ekigambo nti she was adopted, nti omwana bamukuza bukuza ewaabwe awabeere waka mu maka waali talina awo kakwate bakuza mukuza kigeza bamujja gye bamujja ne bamuleeta wabula ate aboggolera abagenyi ate nnyinimu bakola ki baba yayise. Era bw'atyo n'agamba nti kino tekiraga bulazi nti disrespect wabula zino zibeera mpisa mbi, empisa envundu. Abantu bangi nnyo okuli ate ababaka benjagala okubanga nkwanga omukulu ayitibwa Alion Yoke. Ono Museveni bwe yakozesa nga example n'agamba nti abantu bangi nnyo abagala ensonga eno eya speaker era nabo twetaaga okutunamu lwa nsonga nti ke kalombolombo oba ekibiina bwe kibadde nga kikola bbanga lyonna
bajja buli omu aleeta CV ye, buli omu aleeta ebisaanyizo bye ne babitunulamu. Wano nno omukulu si we yakomye n'awaana ne Nobert Mao n'agamba nti Nobert Mao no gwe mulaba alina qualities zonna ezisobola okuba nti abeera speaker we parliament eno ey'e12. Lydia Wanyoto Mbale City bano baalinga abakivuddemu naye okusinziira ku kyabaddewo ekyankwanzi interest agavayo galaga bazzeemu ne baziyimusa. Omukulu ow'e Masindi district Florence Asiimwe Akiki ono nga yagenze maaso mwali mu Daily Monitor n'akoona ne ku nsonga za speaker Anita Among n'agamba nti ono talaze conduct nnungi nnyo mu office ye era yayogedde ne ku corruption bw'ogenda n'osoma mu Daily Monitor nti ono omukyala ayitibwa Asiimwe Akiki ow'e Masindi district ng'agamba nti speaker ekifaananyi kya parliament kigezeemuko okusereba ku mulembe gwe era nga yagamba nti yandisaanye na stepping ebbali kijja kuba kya nnaku nnyo singa banaamuzza bigambo bya bya Asiimwe Akiki. Omukulu ayitibwa Namuganza Pasis ono we Bukono MP era nga minisita oba oliawo ne Mr. Odria bano bonna baagala kifo ekyo gattako n'owa opposition ayitibwa Nobert Mao wabula nga opposition ye eri mu buliri ate n'abo ate ba opposinga. Wawe tuli mu ggwanga erya Uganda enteekateeka zikyayongera nga zitambulira ddala mu maaso naye nga ye Museveni yandibanga ono yamunaabidde mu maaso nsonga nti n'omugezi omu akakasiza n'agamba nti ono bayinza okuba bagalamu kuba tteke bayinza bagalamu kuba tteke ekifaananyi kyakusiigira abasajja bazungu nti wano waliwo demokrasiya olaba nti noono Anita Among gwe mwateekako envumbo ffe twamutadde nadda ebbali so ebyo ne bitusobola kubanga obibuusa maaso okubanga ekigenda mu maaso Museveni ensonga eno abagikoonako ekyankwazi n'agamba nti ekyo kyawedde kyaggwa abaseeke baasalawo atugenda noyo wabula yagamba nti n'abalala beetaaga okutundiramu kikyabaategeeza effumu eri mu kubanga eva eyo era essaawa yonna omukka guyinza obutaaka black ku sayidi y'aba incumbent era essaawa eno guyinza okwaka black essaawa eno gali mu kubanga gaba bugoma kati ninyo asooka olabemu obutambi buno nabwo bulina ekifaananyi kye butusigira ku biki byengezezzaako okubanga nkuwa. Now regarding Honorable Mao, that's a different logic. The logic, of course, Mao has got his individual qualities as a leader, which I have been watching for a long time. But more importantly, this is the fourth attempt by patriots to unite the people of Uganda politically. The first attempt was done by I.K. Musazi and some other leaders that time. Dr. Kyankwanzi obwedda bajjeno bonna balina engeri gye bamubuuza so nga bwakyegendereza. Mao tasaba kalulu taleekaana teyennyonnyolako naye bajjeno balina engeri gye babuuza Nobert Mao nga bo balina abamugamba beerawo. Mao yayogera statement naga nti mbu tujja mulaba kukulayira mbu ye tajja saba kalulu. Mao yagamba dda mbu ye tagenda saba babaka kalulu naye mujja mulaba nga alayira. Ebintu si byangu guys, ebintu si byangu. Ekyamazima ddala teri amanyi President Museveni. Era omuntu bw'ajja nagambu mbu yamanyi President Museveni aba akulimba. President Museveni asirika bw'ati naye tewali n'omu aba amanyi kyalowooza. Ayinza okusiriikirira bw'ati naye nga yakukoowa dda. Bw'ate batwala maama Kadaga nga tulaba bwe bityo ebyatandika. Maama Kadaga ne bamutwala nga weetuli tulaba era bwe bityo ebyali nga tebitegeerekeka ng'era President Museveni tasalawo.
bate batutwalako mama kadaga nga wetuli tulaba ebintu era byatandika bwe bityo olanya bamuyise mu State House olanya bamuyise nafuuka olanya bamuyise yakola atya kati ne Mao naye ndaba bamuyitaayita Mao gwe bayite ekyankwansi Mao yatayogera nnyo yatasaba kalulu etunga si byangu ensonga z'obwa sipiika tugenda zikolera ki tugenda zikolera ki ate nno nina n'ekirala kye nalabye maama namuganza omuliro okumagwaki mami namuganza ng'akuma omuliro alabika ali ku saidi ya Mao omuliro gwokka gwakuma naye nina kye neetegereza President alabika ayogera ne Honorable Namuganza Honorable Namuganza amaanyi gayogeza Seke has not decided Seke si yetusalirawo ojjukira okuva we bagamba mbu Seke esazeewo Sipiika Anita Among asigale mami Namuganza ye yabigaana nagambu ye Seke si yesalawo kyokka mami Namuganza bye yayogera President Museveni bye yayogedde ekyankwansi Anna si byangu naye nga mami Namuganza mami omuliro okumagwaki nange naye mwalabye engeri Prime Minister gye yaseseemu mwagirabye Sipiika Anita Among bye yamaze okwogera Prime Minister Nabbanja ayina engeri gye yasese ng'omulabira ddala alinga ayina kyamanyi gaga leero ono mwatunde smile ye teyabadde genuine that smile wasn't genuine maife abasoma facial expression Sipiika olwamaze okwogera ebyo bi statement Prime Minister Mama Nabbanja ayina engeri gye yamutunuuliddemu ngaga leero ono manange oba waliwo kye mumanyi Sipiika kyatamanyi mukimubuulire ke waliwo kintu ekitambula waliwo olukwe ebyobufuzi si byangu naye nze that's kye nalabye olukwe wayinza okubaawo olukwe olwagala okujja Sipiika Anita Among mu ntebe nze okubaawo eruli olwaddala kwankupointingiddeyo ebintu bisatu naye nga ani eyagamba Nobert Mao agende yeesimbewo ekyokubiri Nobert Mao kyekyamuleeta mu Parliament ekisembayo ani eyamuyise ekyankwanzi ate ekirala President lwaki yagaanye okwekomiitinga ku Sipiika Anita Among awo President yabadde abimala yandiga etwalonda dda naye yagambye nti we shall talk about it ndabanga saidi ya Sipiika kintu sikyamu so musindike request tunyumyemu musindike requests